Nange bagenda gajjawa bannange gali eno abamu b'omukyalo bannange b'obukakali tewalina muntu gwoyinza osisinkana n'omugamba bannange ndabika ng'abuze saba kunnyamba kundagirirako noonya kino na kino otambula tomanyi oba oli mu kutresipaasinga eno gyendi ndi eno mu kyalo akambo kisizeeko mulabeko ndi mu kyalo naye bannambi kino amazzi g'eno gali kumpi awo naye okumpi awo we bandagiridde n'akatambula ntambula situuka oba mbuze oba nkyali ku mulamwa ndabika nno mbuze erya ddala kubanga ndabika mbuze bannambi gali kumpi awo naye ngenda kusala alirize muno mpola mpola ndabikanga naabuze ndabikanga abuze naye bannambi amazzi gali kumpi awo byonna nkutta ebidomola byange ngende ku luzzi naye amazzi ge bagambye gali kumpi awo sigalaba wadde n'okugalengera oba gye ngenda ewatuufu simanyi nakumanya ndabika mbuzi eryaddala n'akakkirira nzikirira siraba mazzi obulamu bw'ekyalo bunaasoboka kusoboka ayita abasajja nsonyiwa kubanga obulamu bw'ekyalo ndaba ng'obutegeke bunyuma naye kubanga wojjako mu kyalo village life twabisomanga mu ssomero village life is better than town life naye ndi mu village ekirungi ky'ekyalo ndi at least akategeera kakomawo naye akategeera kakomawo ng'oli mu kyalo naye mu kibuga n'oba ng'ogenda kuwona weesanga otabuka butabusi n'abasawo ebutabika batuuka ekiseera ne bagamba ate omulwadde gwe twasiibula wiiki ewedde mukomezaawo waaki oba okyali awo tiyagaasi oba okyali awo obugombe bwa poliisi oba okyali awo endirimba eri mu kibuga si nnyangu naye banange ndabika mbuze kanzire gye nvudde ojja kunvunaana obuteebuuza kibi naye ate neebuuza miti wenasembeyo okubuuza ngambye amazzi gali wansi awo ntambudde wansi awo omekkereza sigala bangambye amazzi gabika bibiri eno mu kyalo waliyo amazzi ag'oluzzi oba ge gokunyikamu ngamba waliyo n'amazzi ga nayikondo naye okugafuna olina kutambulira ddala lugendo lwa booda 2,000 banyumiza stories wala wena otambula n'owulira nga omunnyo ne sukaali bikendedde wala embeera bweti tetera kulabika era oba ofunye omukisa n'ogisinkana walaala bebaza nnyo abalabi bange aba tiktok naye mbategeeza nti no tulina channel ya MJB Film Studios eya YouTube osobola okugenda n'oyongera okutufollowinga ku entertainment gwe tuzaala wano eyu email address osobola okunyiga ku mjbfpu3@gmail.com gwasinga okwagala okukozesa email address. Facebook osobola okunoonyako Mweruka John Bosco gyendi noyongera okunfollowinga n'omanya who am I nompa emirimu gye wandeetaaza okumpa kyekirala Instagram Mweruka John B mwabayigiriza okusightseeing baba
naddala nzisindikira abasinga okuzikozesa kubanga oyinza osanga omuntu nga yagamba nti yeefaanibwa sites ezo ebirala tebimwanguyira singa nga site endala. Kazikiza munaakansonyiwa ekyalo kyo ekyo kiba so sites endala gye zitabawadde TikTok kwe mukalabidde sites endala. Njala site eziri common wano mu Africa naddala mu Uganda ebimu tebiri common tebikola makulu nobuufu otya kale kale mweraba mwebale kulaba mwebale kunfollowinga mwebale kunyumirwa mwebale commentinga abakomentinze all in all munnange Katonda aba akuyambye n'ofuna ku kyalo ng'oba olina ekyalo gendayo munnange ekibuga okyesibiramu bwereere kyesibiramu bwereere ekibuga kakirabika kirina bannannyini kyo okuggyako nga naawe oli omu ku bo bannange mweraba.